Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako alipota y'embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV omwanjuzi nze Lubega Michael. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era betunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe olwaleero mu biseera eby'okumakya awamu n'ebyolweggulo tulaba nga akasana kabadde keememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga empewo enkalu zikyagenda mu maaso okuva mu ddungu ery'omu Sahara nga zoolekedde eggwanga lyaffe ekireeteddewo ekyeya kye tulina n'akasana okwememula. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana okukeera okwememula. So nga ate mu biseera eby'olweggulo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 34 mu kitundu ekyo eky'Ekkotido. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 30. Ate olwo yo mu nsozi ez'e tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26. Byo ebibuga ebyebunaayira ekibuga nga Addis Ababa, Nairobi ne Johannesburg tusuubira akasana okwememula. So nga mu Moscow obunyogovu bukyali bw'amaanyi era nga omuzira gukyagenda mu maaso n'okugwa. Ebyo bye tusobodde okugira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Ebisingako awo osobola okugenda ku mutimbagano gwa kompyuta nga bwe guli ku lutimbe gaggadde olwa UBC.